Abakulira ekibiina kino mu kibuga Masaka bategeezezza ng'enteekateeka ez'okwaniriza omukulembeze w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe ziwedde. Tulindiriddwa n'essanyu ppitirivu nga tukyaza pulezidenti waffe wano e Masaka okujja okutubuulira ensonga z'agenda okuyimirirako mu kulonda okujja okwa 2026. Kyagulanyi asuubirwa okutuuka e Masaka ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno akuyega abantu abawangaalira mu kibuga kino n'ebitundu ebiriraanyeewo. Bano babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bategeeza nga bwe bakyusizzaamu mu ntambula za Kyagulanyi nga waakusookera ku ssaza mu divizoni ya Nnyendo Mukungwe olwamala ayolekera ekyajubira mu divizoni ya Kimanya Kabonera. N'olwekyo okusalawo kwa pulezidenti nkulabye nga waliwo abalumiddwa abadde balowooza nti tajja kutuuka mu kibuga kibaduguda kibatta kubanga agenda kujja. Twawandiikidde poliisi okubategeeza ku nteekateeka ezo eziri fayino era ebbaluwa yabatuuseeko kakati gensembi ey'okufuna nti nabo tebalina buzibu. Okwewala ebizibu ebirabikira yonna gy'atambulidde naddala wano mu Buganda basabye wabeewo obukkakkamu mu bakwasisa amateeka baleme okubakolako effujjo. Abakuumaddembe mukkirize abantu baffe ba mirembe nnyo temuteekawo kajagalalo konna. Ffe aba National Unity Platform tulina discipline era tulina abaana baffe abali well disciplined. Okuva mu nteeseganya ze twatuuseeko nabo tukkanyiza nabo Mwami Kyagulanyi abeere ng'ajja straight atandikire ku ssaza bw'atyo yeyongerera ekyajjubira. Tubasaba kubeera bakkakkamu na kubeera nga tutambulira mu mateeka okulaba nga tewali ddembe lya muntu n'omu lirinyiriddwa. Ate bannakibiina ki Democratic Front bakuyeza ab'ekirumba mu Nnyendo Mukungwe okwongera okunyiikiza enjiri yaabwe mu bantu okulaba nga babeesiga babalonde. Mpuuga asinzidde eno n'ategeeza ng'ekiseera kye bwe kitannatuuka ekyokulwanira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga waakukikola mu kiseera ekituufu. Nsonga eyaŋŋaana okwesibawo kwa pulezidenti kabeesimbyewo ng'oggyeko abansinza emyaka n'abansinza obutamanya bansinza ki nga bwe mumanyire bwe mundamu. Naye buli kintu kirina n'obudde bwakyo, obudde bwange bujja kutuuka era nja kulwanira entebe y'eggwanga eyo kubanga ndi mwetegefu. Ekyokukola nkimanyi n'obusobozi mbulina. Yeekokkodde abaagala okubbika abakulembeze bagamba nti be basobola okuleeta ebiteeso mu paalamenti nga kino bakikola kagenderere. Osobola okutuuka n'ogamba nti twayagala Sseggona mu paalamenti, n'ogamba nti twayagala Ssemunyo mu paalamenti, n'ogamba nti Lukwago okuuma ekibuga tasaanidde. Abakulembeze betulina mu Buganda wano abasenga bansonga balina okulwanyisibwa okw'amaanyi okwanirama ddala. Bwe mutegendere tewali muntu ajja kulwanyisa kuluna bateekawo obusongasonga. Baleeta obusongasonga naye nga bakabika ki kula. Mukyaba agafeeyo ku Spark TV.